Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. Olunaku olwaleero mbaletedde Ebbinika y'Amasanyalaze mbalage mutegeere amasanyalaze g'enywa abasinga mwine Ebbinika yonna temumanyi Ebbinika eno amasanyalaze g'enywa genkana ki. Kati olunaku olwaleero njagadde nga balage mulabe mumanye nti Ebbinika amasanyalaze g'enywa enywa unit bwe ziti oba bwe ziti. Ebbinika y'amasanyalaze talina kyenywa nnyo kiri awo, enywa just sekendi, baziyita sekendi, enywa sekendi 15 ku 16 zekozesa enywa 15 kati nga boolaba kaayakaako ola kuliko 0.42 ojja bandooza yaka kayaka okalaba kaliko 0.42 42 kayitaddeko Ebbinika taddemu amazzi ndi mu kufumba mazzi njagala olabe omanye Ebbinika yo gy'olina amasanyalaze g'enywa genkana ki. Oyinza okuba y'omuntu ng'agitya ng'agamba enywa nnyo amasanyalaze kati njagala olabe amasanyalaze g'enywa. Kati yiye evuddeko ogenda kulaba tuddeyo ku mita ndowooza olaba zibadde 42 kusigaddeko 0.26. Okitegedde kati osobola okutoolako n'omanya nti ekweseza bwe ziti oba bwe ziti zibadde 0.42 kusigaddeko 0.26 kusigaddeko 26 itegeeza ekwesezaako 15 bwe kityo bwe kiri. Tenywa ekwesezaako just sekendi 15 ku 16 zekweseza Ebbinika y'amasanyalaze geega amasanyalaze gekozesa ekwesa sekendi 15 ku 16 zekozesa. Subira n'ekyo kitegedde bulungi nnyo totya Ebbinika oyinza ogitya ng'obadde ogitya bulijjo ng'olowooza enywa amasanyalaze kati nsubira ogategedde g'enywa geego bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mweraba.